Ekituufu kwani eyali nannyini kibiina kya NUP ekikayanilwa ennyo ensangi zino wakati we yali omuyima waakyo Moses Kibalama Nkonge wamu ne ssentebe waakyo kati Robert Kyagulanyi Ssentamu kitabudde bannayuganda oluvannyuma lwa Kibalama okuvaayo n'alangirira nti ekibiina akyeddiza n'aggulawo n'ekitebe ekijja e Kabowa mu Ndeeba mu Lubaga division. Obwogula ennyumba nga nzibe ng'oli yabba ettaka n'oliguza gwe alitunze n'oliguza omuntu singa omuntu oyo aliguza omuntu owookusatu ettaka liba terikyadda ekisobola okudda kiri kimu nti osobola okumuliirira ki ssente. So bamemba ba parliament babayita bona fide elected leaders aho bonna balondebwa ku kaadi ya NUP naye balina okujja wano beyanjulire ekitebe bayingizibwe mu register. Anaagaana okweripotinga wano ffe tujja kuwandiikira bekikwatako twagale nti oyo tetumumanyi. Olunaku olwaleero MRU TV tulondodde ku nsonga eno okuzuulira ddala ani nannyini kibiina kino omutuufu. Memba wa parliament anaagaana okujja wano n'agaana okweyanjulira ekitebe ffe tugenda mulinda tujja kuwandiikira parliament tubagambe nti oyo tetumumanyi. Gwe tunaagamba tetumanyi janadda yamanyi. Kinajjukirwa nti mu kusooka ekibiina kino kyayitibwanga National Unity Reconciliation Party wabula eyali ssentebe waakyo ebiseera ebyo Moses Kibalama Nkonge ne banne baavaayo ne bakikwasa mu butongole Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu akaali kalindirira ng'ennaku z'omwezi 21 Julayi 2020 okukiddukanya nga ssentebe omujja. Wabula Kibalama Nkonge aze agugulana n'abakulembeze ba NUP nga ne mu mwaka gwa 2020 yabatwala mu mbuga z'amateeka ng'agamba nti baamwefuulira. Well, it's in the public domain. And then newspapers everywhere that some of my colleagues and friends have been honestly looking for me on many occasions, and they failed to find me until some organ had to clarify that we have him. Kibiina kyali kyaweebwayo mu mateeka ng'ennaku z'omwezi 27 Ogwokutaano 2022 Moses Kibalama wamu n'abakulembeze banne baavaayo ne bawandiikira akakiiko k'ebyokulonda nga bakategeeza nga bwe bakyusizza obukulembeze bw'ekibiina kino. Memba wa parliament anaagaana okujja wano n'agaana okweyanjulira ekitebe ffe tugenda mulinda tujja kuwandiikira parliament tubagambe nti oyo tetumumanyi. Gwe tunaagamba tetumanyi janadda yamanyi. Wabula olunaku olwaleero akakiiko k'ebyokulonda kavuddeyo ne kamala eggobe mu kibya kalaga nti nannyini kibiina kino omutuufu yoyo eyaweebwayo abakulu bano mu mwaka gwa 2020. Okay. You get your telephone and say, hello, we see where you are, and we need you here. We need you to answer few questions here. So since we are not criminals of any nature, we thought we could go there and explain ourselves. Yes. So I went in. It was a cordial kind of chat. Yes. But we were about 4 or 5 questions which one needed to answer.